Poliisi ezikudde ebisigala by'omugenzi Kafeero bibi n'ebizira mu kusimula abagenzi. Gano ge mawulire mu Luganda ng'okugakusomera yenze Divine Masinalwanga muzzukulu wa Mugema. Omuyimbi Paul Kafeero eyafanga May 17, 2007 azikuddwa wakati mu by'okwerinda n'ekigendererwa eky'okukebera endagabutonde basobole okuggyawo enkaayana mu b'eŋŋanda. Ekikolwa kino kivumiriddwa nnyo abasinga wabula wano mu Buganda kikkirizibwa era nga kirina n'emizizo. Abasimula ebisigala bateekwa okwegendereza baleme kulekayo ggumba lyonna. Abaaliwo ng'omugenzi ono aziikibwa tebateekeddwa kutuuka ku ntaana bayimirira bbali oba n'obutagenderayo ddala. Omugenzi ow'engeri eno tatemerwa miranga wadde n'okukulukusa ezziga. Omugenzi ono bw'atuuka okuddamu okuziikibwa aziikibwa kiro kubanga Omuganda awanuuza nti omufu talaba njuba bbiri. Joyce Nalujja Tomusange agamba nti ebisigala okutwalibwa ekiro kikulu nnyo mu buwangwa kubanga ekiro muba mutwaliddeko n'omuzimu so nga ate emisana gwekweka abantu ate ng'omuzimu kikulu nnyo mu buwangwa bwa Buganda anti gye giruŋŋamya ab'ekika. Omugenzi ono takolebwako mikolo gikolebwa ku muntu nga yakafa gambanga okumuziraga n'ebirala. Ago ge gabadde amawulire webale kwekumira ku mukutu buli wiiki mbeera nkutuusaako amawulire bwe gati n'amalala. Akunkuumire atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaale.